Olunaku olwaleero muganda wange Ssaabakaki Peter Munnachagwe wadde Chagwe bagikulembedde mpulira amawulire agakantukako nti batandise otobba amawulire agantuseeko nti Chagwe bagikulembedde naye tekitugana kulya yasazeewo olwaleero ntwaleko emulungu ku mwalo angulire ku kyennyanja ekyo kimulabe ekyo ekinene mbunkiryemu nagamba nsengule kaalyeko ku kyennyanja ankulisa abatemu bali bennagwamu luli ababbe ekitabo kyaffe byali bitabo olulasangeye effumbekero ly'ebisoko bassekabaka b'ensi muwawa Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omuti ne batwala n'amannyo 2 kasana gazzamu agogo katugali kasana gazzamu tekyetaagiza ne batwala n'amannya 2 ng'omwana soda wagambye bannange Ssaabakaki kamwebaze kameka basobola okukolera bannaabwe ebintu nga bino entasiime bulaagiwa oli yagamba mugwako mu buzibu olabe banno yasaba kuba amanyi mununuzeemu kamera President Kyagula Ssentamu yatugamba mubatunuzeemu kamera ese balabe amanyi ogeddeko gaaki oyogedde kyaki oyo oyo ye manager Isa ekiwungenge tegasoba naye yazaamu yogayoga kakati bannange omala okugwa muzibu abatuufu balaba n'abalali batuufu katono si mutuufu ono ye mutuufu angulidde ku kyennyanja ndyeko nga njozayoza ankulisa abatemu abaali banzise omwenge gwosinywa era ngugabidde ono kasoda kakano nako ngenda kukanywa kamirinda kankolera kankolera munnange nali nfudde abasajja baali banzise naye kati yogayoga banyozayoza Munnabusiro okuliika ensi yali efiiridde omusomesa ow'eggwanga omusomesa omukangufu mu lulimi Oluganda omusomesa ensigo eryetaaga mu kaseera kazibu ennyo ng'olulimi Oluganda luyuuga balunyeenya baagala effumbekero ly'ebisoko akati omuwandiisi w'ebitabo akolera abantu eby'ensonga abasomesa olulimi Oluganda basiibule bannange kambasiibule njagadde kwebaza muganda wange Ssaabakaki Peter olw'okuba nti ankulisizza munnange singa kati ndi mutaka mbukuta